legendary Dr. Chameleon Okelechana bastamp Gladiator mboba chechiriawo. It's simply because Gladiator mone oba yo mutunga yagalwa. Oba yo mutunga ina favor. Waya boba yo mutunga ta ina favor. Nanebo mukaka favor. That's all afuna favor. Oba yo mutunga nebo lemesa favor. Yosobola kulemesa favor. Kafewa bayimbi wanti tuli wano ngabaganda ngapulisa kabako Grenade Green Daddy bonna babachani bano twise bintu bingi era tulina abayimbi bangi twatandika okuyimba nabo musawo ne tubachali n'abayimbi omulimu bakuvaamu neffe tusigadde okuba nga tulina favor esaawa Green Daddy yalina hiti etambula esite esaawa eno kabako miaka 10 unchallenged is the most energetic performer mu Uganda. Alinga gezaako yandibadde kididi naye era muto talina watandikira. Osegera naye alina kola legacy ye kuba kabako abaddewo emyaka mingi. Omanya abayimbi mwera bintu n'okukuumya obulamu naye achievement. Okubeera successful n'okukuumya obulamu bintu ebi byanjawulo. Bangi bannaffe be twatandika nabo nga batufaako nga batusinga n'obuto. Otegeera. For example, just for example, to America 47. Yali musajja omulungi anyirira ate alina buli kimu atambudensi mukama n'amutuggyako neffe tuli bagumu okubantu bekulyawo mulemebe naye wano n'akuba etishat ya AK47 RIP sinza butamairankinga era omwana gwereberekabakobaddekibageto yutu bakyastanding naye bagamba nti bakyali naye bakuba ne tishat ze abayimbi tuli bintu byanjawulo ekyenjawulo ekiriwo kwoyo omusajja Eke gwe yandekera nga bw'onogamba Eke yakulekera ki yandekera omusajja oyo nagamba ojja kukola n'oyo ojja kwagala n'oyo ojja kubeera n'oyo naye kimunjagaza nange teerabira nnyo bosi wange kati yama mbagamba nzireka bakole baganda afala tuvudde wala tulina industry gyetwagala entunule otegeera tetugana industry erina kyeyetusangire ekkubo ng'abala bakiyiira naye twandyagadde industry yaffe ebemu abaana abasomye mutulaba nga tuzza abaana ku masomero Gladiator aweerera abaana emubendesobola nga babala kabako ngenza okwogera naye nga ayina abaana bakwatako ngenza okwogera ne Green Daddy naye nangamba atandise charity abantu abaava mu ghetto abamu mutulaba nga tunyirira nemulowooza ffe tetwava mu ghetto ghetto si kusiiwuka ghetto kuvaayo no inspiringa ne banna okunyirira ova mu ghetto tekitegeeza mbusigale ng'oli musiiwufu ghetto si nyangu kuvaamu ghetto teriko kikomera naye si nyangu kyakutolokayo. Let's inspire others. So Mayanja family, we are here to inspire others. Omuntu ajanga direction gy'alaga gye twagala, omuntu ajanga abantu bamwagala, omuntu ajanga ayina ekisa eri banne. That's how we receive you. Omuntu ajanga alina ettima nga tukwesonyiwa ate bw'otulumba n'egyekulaze nga tukulaba nti naffe ettima mweri just twagala giraga bulazi. Njagala okuwoninga bonna obuniganiga obuli eyo obuniganiga obukyamanga ebibokisi nga tekamenyanga na ku luggi lwa nnyumba obudda ku bantu ne bubazanyirako nga tekatunda nga yadde akacupa kawalagi ozegera abasawo bali mulago batunda n'amadagala kugenda okugezako otunda eddagala olaba banakwata wali eddagala erimu nga bolitunda nga toli musawo bakwata ezo bingi bageta prescription drugs kakati abantu abamu temunatunda kubamwabaki nga njagala okubagamba mwenna fe Mayanja family tuze bwe tukutwala ojanga oli mubanda nga tukolako omukwano gwa kibanda ojanga okuba banno naffe tukwagala tukuba ojanga oyagala banno naffe nga tutumbeza kibona bababuuza grambi Gladiator soyo ya munaku nnya naye tuli bangi kubanga ono yayejja ayagala banne
yagala sifuke atudde wano promota wa show n'abasomera abali wano mu mukwano ngagamba yo timu sifuke why kwesa bulungi gladiators yeeyisa bulungi ayagala abato n'abakulu nokulbo ojamwana naipaka jamwana buno buto bwange kati buno tebulina amaanyi indasitule bwe tutandika ogifuula nti yakozesa amaanyi buno tebujja wangula indasitule ya mutwe si ya maso ebyuma naffe tusobola obisitula singa endongo gyenkubye nasitulamu byuma sina nekanaswazimiga kali jangu mpola tuveeri ng'ogyosolera kuba tulina ne baana batasobola lwana tugenda sanga aba MC baffe bakazi olw'okuba mukazi osanze omunafu nga Evelyn Mike mukube mudeo mukube osange Kuluboy olw'okuba mulabire palasi okube atalina amaanyi galina gali mu maaso gino gye miti emito n'enkya gy'emivule egigumidde sinze nayagala gladiator kyokulaba abato bonna abakuŋŋaanyiza olwaleero era nangamba palasi bano abato ono yali eyitana pawagaza kati ye 9 paaka tulage ku 9 paaka sisebo sizirabangako bazimukulumuto lwaki kitegezaaki 9 paaka ogina n'omutwe obunguba 9 paaks nze okulaba ku lubuto nga tekuli yadde 1 paaka naye nga mubongo by the way that talent ngenda na baba wamba babuzeko neze kyembagamba ekyanjagaza gladiator bano abaana bonna tetulimba oba bano abaana tebakulwa omuntu otagulwa naye baagala nnyo gladiator olw'engeri gyeyisa banakuŋŋanya omukulu n'omuki n'omuto kati nga tetunnawunzika ku kikwatagana ku mayanja family gladiator mugenda mwongera ebibuuzo naye mbadde nsaba mwenna abato buli mwolina obutukituki 15 weyanjula okubira mu freestyle yo Isaaka Zindaalo obuze ku bantu bawulire nti enkya kigenda kuba kitya lwaki oli wano waba sifuke yakuwadde sente owulire n'abantu nize bambadde sente okuba wano bazize mulo abawala na gladiator kati muliwa tubakukuba mpaka bude kucha wetusale pale kaza mitebeto peleze mitabele kuwonga stapi manya Kuluboy obalina okwagala gladiator kyaffe natuliwa tugenda kubakuba mpaka bude kucha ipaka bawemu naki Yeah man, my name is 9 Parker. Anti bagawe tugenda kujja okuwagira gladiator. Naye abasingasagala tujje nga tulinamu emitimatima Musimanyi Mayinja family, Mayanja family, no. Eno ndongo tetulina kukola bintu bitajja. Anti katubagambe zuka muketo, nsima muketo, nsula muketo, tukuba keto. Badman 9 is a killer. Band them, shatter them, Wabanet killer. Eyo, oli mutabantu bange kansubule oli bulungi. Eyo, Roma Mubaya ambasada wa Nuupu. Kano kawanga muteno mule matusiga ngegeta emplas ukulume kano masanyaze kosa tumende musigala muje tukuwagira masanyaze yagawa watesi bantu yatesi bantu Hello.